الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا وصورنا وفضلنا وكان فضله علينا كبيرا. كيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، فخلقنا ورزقنا وصورنا وكان فضله علينا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنوب المذنبين وأن يقبل توبة التائبين برحمته وهو أرحم الراحمين. atulabira tuwuliriza amatenda amajjuvu, tugatendereza ne nannyinigo ow'ekitiibwa Allah, omulabirizi wa buli kyonna ekirabirirwa, omutonzi wa buli kyonna ekitonde. Mutonzi Allahu subhanahu wa ta'ala ng'okuva ku kitonde ekyasookera ddala okuba nga kitondebwa okutuukira ddala ku kitonde ekirisembayo okuba nga kitondebwa, Allah kyasinga okumanya, ye mutonzi waabyo. Tabuuzibwa wa kitiibwa Allah lwaki ebitonde ebyo byonna yabitonda, kubanga ye mulabirizi waabyo. Okuva ku kitonde ekyatookera ddala okuba nga kitondebwa, Allah kyasinga okuba nga amanya, okutuukira ddala ku kitonde Allah kyagenda okusembayo okuba nga atonda kye tutamanyi. Mulabirizi waabyo era nga mulabirizi wa mbeera yaabyo, mutwesiteesi wa mbeera yaabyo. Bw'otya we bigenda okuwangaala, biki bye bigenda okuwangaalirako, nawa we bigenda okuwangaalira. Muteesiteeso wa mbeera yonna eyo ye Allahu subhanahu wa ta'ala, na bwe kityo tumutendereza n'amatenda agajjudde nga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Matendo gonna gage Allahu subhanahu wa ta'ala, wa nashkuruhu shukran, ne tumwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebingi byazze nga atuwa, byakyatuwa, luvannyuma lw'okuba nga tumwebaza mu lwebazo olufaanana kuwe lutyo, era asigala asaana kubeera nga yeebazibwa, kubanga tetuyinza kumwebaza mu butuufu bwa kumwebaza. Nabwekityo baddu ba Allah batulaba era batuwuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
olunaku olwayita emabega twejjukanya ku nsonga eyali ey'amaanyi era gye twayogerako ne tugamba nti tugenda kuba nga tutandika okujejjukanyako ebigikwatako mu lunaku luno olwaleero ng'ensonga eyo senga si yo ensi eno yalibadde mu kuzikirira era ku lw'ensonga eyo Allahu subhanahu wa ta'ala yatonda omwana Adamu nga senga abantu fenna tusalawo ne twekwatira ku nsonga eyo newe tuba tetusobola fenna naye ne twekuŋŋaanyamu abatono mu ffe ne tufunamu abatukiikirira ku lw'ensonga eyo ate ne tusalawo oluvannyuma lw'okuba nga tubawadde olukusa ne tubalonda mu ffe batukiikirire ku lw'ensonga eyo oluvannyuma lw'okuba nga bavuddeyo ne babeera nga bagituusaako emikono gyabwe oba ne babeera nga bagikwata mu ngalo zaabwe ttaano ne tubeera nga tubawa ekitiibwa olw'ensonga eyo faqad faazat hadhihi l umma eno yonna eba egenda kuwangula era buli muntu yenna gwe Katanda n'asalawo n'agamba nti obulamu bwange mbuwaddeyo ku lw'ensonga eyo olunaku lw'ekiyama agenda kujjira wamu ne ba anbiya alayhimu salatu wassalaamu ku lw'ensonga nti twannyonnyola ebigikwatako ng'era we tugenda okwongera okuba nga tubyogerako nsonga ki ensonga eyo twagamba nti al ilmu kyekiyitibwa okumanya okusoma eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala n'okuba nga tugikenkukamu baddu ba Allah batulaba era batuwuliriza kimu ku byayogera nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fima rawa ebimu ku byajja okuva ku Muawiya radiyallahu anhu sahaba wa nabbi eyali ow'ekitiibwa yagamba rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran omuntu yenna Allahu subhanahu wa ta'ala gwaba ayagalizza obulungi gwaba ayagalizza okubanga ku duniya kuno agenda kuba wa kitiibwa nga mu ntaana ye agenda kuba wa kitiibwa ne ku lunaku lw'ekiyama aleme kubeera mu bantu bagenda kuba biwoobe ate oluvannyuma lw'okuba nga ekiyama kiyimiriddewo abeere ng'ayingizibwa ejjana omuntu oyo Allahu subhanahu wa ta'ala gwayagalizza ensonga ezo wammanga yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amukolera ekintu kimu ng'ekintu ekyo tesi kirala wabula yagamba nti yufaqihuhu fi ddiin omuntu oyo amukenkula mu ddiini ye ku lw'ensonga nti nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatumibwa eri ensi eno ng'atumiddwa ajja atuyigirize nze naawe atuyigirize eddiini yaffe eddiini kitegeeza butya wetusinza Allahu subhanahu wa ta'ala kitegeeza butya wetutegeeramu obukulu bwa Allah butya wetuyinza okuba nga tumutendereza butya wetuyinza okuba nga tumusinza butya wetuyinza okuba nga tumwebaza butya wetuyinza okuba nga tumugondera kyekitegeeza eddiini nabwekyo yagamba nti man yuridillahu bihi khayran omuntu yenna Allahu subhanahu wa ta'ala gwaba ayagalizza ebulungi ku duniya n'obulungi mu ntaana ye n'obulungi oluvannyuma lw'okuva ku duniya kwe kuneeno oba oluvannyuma lw'okuva mu ntaana n'agenda ku lunaku lw'ekiyama yagamba nti obulungi obwo bwonna Allahu subhanahu wa ta'ala waba abukuŋŋaanyizza n'abwagaliza omuntu amukolera ekintu eky'ebbeeyi ate nga kyawaggulu nnyo n'abeera ng'amukenkula mu ddiini
حديث دلا يجا نفق عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه ومكب صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقابنتي قال رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقابا إذا أراد الله بعبد خيرا الله سبحانه وتعالى وباكو مدو وابا يقال الزبرونجي يقابنتي فقهه في الدين ومنتويو amukenkulamu ddiini oluvannyuma lw'okubanga amukenkudde mu ddiini n'amuwa okubanga afuna amaanyi agabeera nga kwegamba agumiikiriza okubeera ku yo ne bwe baddu ba Allah bigambo biyinza okuba bingi ku mbeera eyo naye ekitukuŋŋaanyizza wano y'ensonga oba gye tugenda okubanga twogerako nsonga ki ensonga gye twagamba nti mu mbeera eno gye tugenda okubanga tulabiramu obukulu bw'okunoonya okumanya obukulu bw'okunoonya okumanya n'obukulu bw'abamanyi n'abamanyi ddi bwe bafuuka abamanyi era abalibwa ddi omumanyi nti mumanyi era bateekeddwa kuweebwa kitiibwa kyenkanawa era bayisibwa batya abamanyi z'ensonga ezo nga tetunnabagendeeyo yonna tulina ekigambo kye twogeddeko ne tugamba nti nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam kimu ku beeyogera yagamba nti omuntu yenna allahu subhanahu wa ta'ala gw'aba ayagalizza obulungi bwonna allahu subhanahu wa ta'ala amukenkula mu ddiini ye kituufu omuntu allahu subhanahu wa ta'ala gw'aba ayagalizza obulungi amukenkula mu ddiini lwaki ensonga ezino eno ze twagadde okubanga twogerako mu bufunze obw'amangumangu twagadde okusooka okwogera ku nsonga zino ku lw'ensonga zino wammanga omumanyi omu ayitibwa Muhammad ibn al-Fadli yagamba nti obusiraamu bw'abantu tebuyinza kuyimirirawo okuggyako nga buyimiriddewo ku lw'abantu bano abana era nga senga abantu bano bana bafaananako we bati mu bigambo mu bintu bino eno oba mu mbeera eyo obusiraamu bw'abantu bugenda mu bufunze yagamba nti obusiraamu bugenda ne buva mu maaso g'abantu n'obukkiriza bw'abantu ne buggwawo nga buyitira ku nsonga zino nnya ensonga zino nnya oba ku mikono gy'abantu bano abana ensonga zino nnya kasita zibeera mu maaso g'abantu bana obusiraamu mu maaso g'abantu tebubeerawo era omuntu tayinza kubeera mukkiriza ebbanga lyambala ng'alina ebitendo bino wammanga era tayinza kubeera musiraamu ajjudde okuggyako nga ebitendo bino abyewaze yagamba nti ekitendo ekisookera ddala mu bantu ekitutte obusiraamu bw'abantu yagamba nti sinfun la ya'maluuna bima ya'lamuun ekibinja ky'abantu nga tukyasalawo okubanga obulamu bwakyo tebukitambuliza ku ebyo bye kimanyi mu bantu mulimu abantu ng'abantu abo baasoma eddiini ya Allah naye wakati mu kubeera nga bagisoma ne basalawo okuba nga tebagikolerako abantu abo nno be bamu ku bantu abamazeewo obusiraamu bw'omulembe guno era bagenda okubeera nga babuteeka mu katyabaga nabwekyo ekituviiriddeyo okubanga twejjukanya ku bukulu bw'abamanyi naddiro bafuuka abamanyi n'obumanyi yeeyisa atya nga tugenda okukiraba kwe kubanga twewala omuteeko guno omuteeko gwokubiri wasinfun ya'maluuna bima la ya'lamuun omuteeko ogwokubiri ogumalawo obusiraamu ng'ate nno oba olyawo olowooza bo balowooza munnange nti babukulaakulanya era balowooza nti babutwala mu maaso gwe muteeko gw'abantu ya'maluuna bima la ya'lamuun basalawo ne bakolera ku ebyo bye batamanyi wasinfun la ya'maluun wala ya'lamuun omuteeko ogwokusatu gwe muteeko nti bo tebakola ate tebamanyi ddiini ate era tebasazeewo kubanga bagikolaki nga bagikolerako omuteeko ogusembayo wasinfun yamna'uuna annaasa min at-ta'allum omuteeko ogusemberayo ddala gwe muteeko
ogw'abantu abaziyiza abantu okubeera nga basoma eddiini yaabwe. Nabwekyo mu bufunze emiteeko egyo ena gyonna tugenda kuba nga tugyogerako era tugenda kuba nga tulaba gigwawa era butya omuntu wayinza okuba nga agyewala. Nabwekyo nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twatandise n'ekigambo ekigamba nti man yuridillahu bihi khairan, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwaba ayagaliza obulungi yufaqihuhu fi ddin, amukenkula mu ddiini. Bulungi kyobo era omuntu ayinza atya okubanga waba ayagalizibwa obulungi Allah subhanahu wa ta'ala kyamukolera ekyamaanyi amukenkula mu ddiini. Ijtama al ulama, abamanyi bonna bekunganyiza ku kigambo kino ne bagamba nti man kana aliman, omuntu yenna abeera omumanyi abeera muntu wa waggulu ku duniya, ate si ku duniya kwokka wabula ne ku kiyama agenda kubeera muntu wa waggulu. Nawe kyampuliriza era ndaba fubanga nnyo okulaba ng'obeera mu bantu bano wammanga. Yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimukuba yogera yagamba nti ughdu aliman au mutaalliman, owange gwe omukkiriza neeyegomba okuba omukkiriza. Yagamba nti ughdu aliman, keesa oba owongeze ng'oli mumanyi, ng'oli muki, ng'oli mumanyi. Au mutaalliman, wobanga toli mu ekyo yagamba nti au mutaalliman, obeere omuntu asoma. Woba tosobodde kuba muntu amanyi nga tosobodde kubeera mu bamanyi, yagamba nti keesa ng'oli mu bantu abanoonya okumanya eddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulwokubanga nti abantu abo ku duniya kuno be bantu abawaggulu ennyo, era kiri kye yagamba nabiyuna Muhammadin nti omuntu yenna Allah gwayagadde okubeera nga asitula n'okubeera nga amuwa ekitiibwa ekyawaggulu, amuwa ekitende ky'okubeera omumanyi w'eddiini ye. Omumanyi ebiseera byonna oba abamanyi ebiseera byonna obulamu bwabwe babutwala oba bawangaalira wakati w'okubeera nga banoonya okumanya eddiini yani ya Allah, kulwokubanga teri mumanyi gwogenda kusanga nga yagamba nti nze nasoma nenkola ki nemmala. Kitegeeza nti omumanyi abeera mumanyi ate mu mbeera yemu nga mumanyi naye ng'asigadde anoonya okukola ki. Yabuuzibwa al Imaamu Ahmada radiyallahu anhu, n'abuuzibwa n'agambibwa nti ila mata yatlubu arrajula al ilm, omusajja ayinza kukoma ddi okubanga anoonya okumanya. N'agamba nti hatta al maut, omuntu anoonya okumanya okutuusiza ddala lwafa oba okutuusiza ddala lwasinkana okufa kwe. Wasuila aidan, n'abuuzibwa olunaku lumu arrajulin, n'abuuzibwa ku musajja lahu 80 sana, ng'ayina emyaka 80. N'abuuzibwa Imaamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, n'abuuzibwa n'agamba nti omusajja ng'ayina emyaka 80 ayuhsin an yatluba al-ilm, asobola okuba nga anoonya ilmu, asobola okuba nga asoma eddiini ya Allah. Faqaal, n'abeera nga yaddamu n'agamba nti in kaana wekibanga yuhsinu lahu an ya'ish, asobola okubeera nga awangaala, fa khayran lahu an yatluba al-ilm, ekisinga okuba ekirungi gyali mu bulamu bwe ebbanga lyamala ng'akyali mulamu kwe kuba nga anoonya okukola ki, okumanya. Nabwe kyampuliriza era ndaba kaseera konna wangaaliranga wakati w'ebitendo ebyo ebibiri, an takuna aliman, okuba ng'oli mumanyi, au mutaalliman, oba okuba ng'oli mwabo abasoma eddiini ya Allah n'okunoonya okuba nga bawangaalira mwabo abanoonya okumanya eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wakati mu mbeera eyo nga twogera ku busukulumu bw'okunoonya okumanya, nga tetunnaba kunoonya kugenda waggulu nnyo ku busukulumu bw'abamanyi, wabula fadlul ilmi kye kitende kye tugenda okuba oba yensonga gye tugenda okubeera nga twogerako esookera ddala. Al ilmu fadlul ilmu nga we twakyogeddeko wali mu ntandikwa ne tugamba nti man yuridillahu bihi khairan, Allah subhanahu wa ta'ala gwaba ayagalizza ekintu kyonna obusukulumu ku duniya muno
amufuula omumanyi nebwekyo obusukkulumu bw'okunoonya okumanya baddu ba Allah mpuliriza bungi era tetuyinza kubwogerako ne tubumalayo tewali ayinza kwogera ku kunoonya kumanya oba busukkulumu bwa ilimu busukkulumu bwa kumanya n'akolaki n'abumalayo ku lw'okubanga nti bulimu ebirungi bingi omuntu buli wanoonya okumanya buli wanoonya okusoma eddiini ya Allah buli wanoonya okuyiga ayatan min kitabillah aya mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ku duniya kuno tewaba musinga kitiibwa omumanyamu ayitibwa al-allamatu abi ishaq al-ilbiri rahimahullahu ta'ala yawandika ekitontome kye ekyali kirimu ebyokuyiga ebyali ebingi ennyo naye mu kitontome kye yawandikamu ebigambo byali bingi tugenda kubyogerako mu budakiika buno obutono ennyo naye nga yali ayogera ku busukkulumu bwa ilimu obusukkulumu bwaki bwa ilimu n'obusukkulumu bw'abamanyi aleeyo andaba nga gwe oli mumanyi obusukkulumu bw'omumanyi ekyokubiri n'obusukkulumu bw'omuntu anoonya okumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kukoonako ku bigambo byeyogera katono nnyo naye nga mu bigambo bye yatandika alamira omuntu ono era yatandika ebigambo bye ng'agamba nti owange wenna ali eyo ng'amanyi nti ali ku duniya ng'omanyi nti oli kuki ng'oli ku duniya nga Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda oluvannyuma lw'okuba ng'akutonze n'akuteeka ku duniya twagamba mu lusinkana lwaffe olwasooka twagamba nti omuntu yenna ku duniya kuno eyatondebwa ayinako akaseera Allah ke yamuteekerateekera ng'agenda kubeera ku duniya kuno twagamba nti omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekerateekera ebbanga lyagenda okumala ku duniya era ng'omuntu ono waava ku duniya kuno agenda kuddizibwa mu maaso ga Allah kubanga gye yava katono nnyo Allah yagamba ng'agamba abantu bano yatubuusa n'abuuza n'agamba nti afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza nze naawe ampuliriza yatubuuza n'agamba nti afa hasibatum abange mmwe abaana Adamu abange mmwe abakkiriza obange mmwe abantu oba abange mmwe abantu abali ku duniya nga temwefiirayo eri ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala afa hasibatum mulowooza annama khalaqnakum abatha nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kututonda yatutonda just yali awo kwegayaza bugayaza oba tulowooza byonna Allah bye yatonda yabitonda ng'ayagala kwegamba kwegayaazamu bwegayaza kimu ku byeyogera Allah yagamba wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila Allah yagamba nti tetwatonda amagulu musanvu yadde ensi omusanvu nga tubitonze bibeerawo bubeezi nga tubitonze tumalireko ebiseera wabula agamba Allah ma khalaqnahuma illa bilhaqqi Allah agamba nti tetwabitonda okuggyako twabitonda nga mazima era nga twabitonda nga tulina ekigendererwa lwaki tubitonze kigendererwa ki Allah yagamba nti inna fi khalqi samawati mazima ddala Allah mu kutonda gwe amagulu omusanvu wa ikhtilafi al-layli wan-nahar inna fi khalqi samawati wal-ard mazima ddala Allah mu kutonda gwe amagulu omusanvu n'ensi omusanvu wa ikhtilafi al-layli wan-nahar n'okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana la ayatin li ulil albab obonno bubonero eri abagala okwebulirira nabwo obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala bino byonna bikola n'ekigendererwa
abanga puliriza okutonda Allah n'atonda eggulu n'eddunia okutonda kwa Allah n'atonda ensi n'atonda eggulu n'atonda na byonna ebiri mu nsi muno yalina ekigendererwa. kigendererwa kyali ki? yakitubulira mu surati Imran n'agamba nti ya ayatin li ulil albab. kabonero ako nga kabonero ako bagenda kwebulira nabo abanasalawo ne babeera n'entegeera esinga ku y'abantu abasigadde ne bategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu omusanvu era yatonda n'eggulu omusanvu si kubeera nga yali awo nti azannya buzannyi. kubanga Allah yagamba n'agamba nti law aradna an nattakhidha lahwa senga twayagala kuzannyamu senga twayagala kusaagasaagamu yagamba nti tetwali tonze ebyo. subhanallah yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala byonna byeyatonda teyabitonda nga asaaga wabula yabitonda nze naawe tubitunuulire tubeere nga tutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. yatonda Allah subhanahu wa ta'ala amagulu omusanvu n'ensi omusanvu na byonna ebirimu emiti ensozi nga Allah ayagala nze naawe omukkiriza yenna n'atali mukkiriza abitunuulire ategeere nti Allah ye mukozi wa buli kintu kyonna. wanaategeera asobole okubanga atenderezaayo Allah subhanahu wa ta'ala. yagamba Allah n'agamba nti afa hasibatum mulowooza nti mmwe bennyini okubatonda kubanga Allah alina yayogera n'agamba nti wa fi anfusikum afala tubasirun. abange wemwatunuulira temulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda? temulaba nti Allah alina ekigendererwa yaki yabatonda? temwelabako obubonero obulaga nti Allah gyali? temwelabako obubonero obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala asaana okutenderezebwa? abangi obwetunuulira bwoti olaba nga beetambuza obulamu bwatali Allah. webuzeemu Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wo nga yakedde n'akuggyako obulamu Allah bwakuwadde ani ayinza okuba nga abukuddiza? weyakera Allah n'abujja ku basajja abaali ab'amaanyi ani ayinza okubeera nga abubaddiza? weyakera Allah obulamu n'abujja kuba Abu Bakar radiyallahu anhum banabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba anbiya alaihim salatu wassalam abaali ab'ebitiibwa ebitonde ebikyasinze okubanga byakitiibwa mu duniya ani ayinza okubeera nga abubaddiza? weyakera Allah subhanahu wa ta'ala ekyobugagga ekyo ekyobulamu n'akijja ku basajja abaali abeekuluntaza mu duniya abaali ab'amaanyi abaalina obufuzi ani ayinza okubeera nga abubaddiza? weyakera Allah obulamu n'abujja ku baali abagagga abaalina ssente ani ayinza okubeera nga abubaddiza? Allah ina wayogera n'agamba nti ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. abaali ab'amaanyi mu duniya muno abaalina ssente abaalina bye baali balina byonna yagamba Allah n'agamba nti byonna bye baayona tebyabagasa ebbanga lye baamala nga tebategeera Allah tebasalawo kusoma ddiini ya Allah kugitegeera na kusalawo kutwala bulamu bwabwe kutegeera ani Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda tebyabagasa. Allah subhanahu wa ta'ala yabajjako obulamu oluvannyuma lw'okubanga obulamu abubajjeko n'abatwala gyali abamusisinkane Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabuuza kwebyo byonna bye baalwangaliramu mu duniya. wa fi anfusikum afala tubasirun. bwemwatunuulira ng'otunuulidde kyabulamu bwokka Allah ng'agezezza kugamba bakijjeeko bwati tulaba nga Allah asaana okubeera nga yeebazibwa. tulaba nga osaana okunoonya osome eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi anfusikum afala tubsirun. abange watunuulira abo Allah bajjeko ekyengera ky'obulamu tulaba nga osaana kumutegeera
tulaba ng'osaana mutendereza gwolaba gwani kuba amaanyi abali babadde ku duniya abange Allah yagamba nti khalaqa almauta walhaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yatonda Allah obulamu n'atonda n'okufa liyabluwakum abeerenga atugezesa ayyukum ahsanu amala ani mufaana asinga okutegeera Allah ani mufaana asinga okweteekerateekera olunaku lwagenda okuddizibwa mu maaso ga Allah aleeta Allah okufa kwabo kwabo abaletedde abasigaddewo abalamu beebuulirire nakyo mugagga yenna atunuulira abagagga Allah bazze ngajjewo amanye nti naye agenda kubagoberera mwavu yenna atunuulire baavu banne Allah baatutte mu ttaka naye akimanye nti kaseera konna agenda kubasinkana nabbi yenna atunuulire ba ambiya alayhimu salatu wassalaam bannabbi banne Allah bazze ngajjulula akimanye nti naye Allah agenda mutwala mukkiriza yenna atunuulire bakkiriza banne Allah bazzajjawo mu duniya akimanye nti naye Allah agenda mutwala musomesa yenna atunuulire basomesa banne akimanye nti kaseera konna gye baalaga kaseera katono agenda kubeera nga basisinkana abange mukulembeze yenna atunuulire bakulembeze banne wa gye baalaga akimanye nti kaseera konna agenda basinkana akimanye nti byonna byakola mu duniya abikola naye wakati mu kubikola waliwo olunaku Allah lwagenda okumuggyako ekyengera ky'obulamu wa fi anfusikum afala tubsirun abange wamutunuulira kyengera kya bulamu Allah kyabawadde temusobola kutegeera nti Allah kyengera ekyo kyabawadde musaana kubeera nga mumutegeera musaana kubeera nga mumutendereza musaana kutegeera ebyo byayagala mubikole Allah agamba nanyumya ku basajja abekuluntaza mu duniya muno yagamba nti ma aghna anhum ma kanu yumatta'un abali abafuzi ab'amaanyi ne batategeera Allah subhanahu wa ta'ala yani ne batasalawo obulamu bwabwe ne basalawo kubeera nga bamujemera Allah agamba nti tebyabagasa obufuzi bwabwe tewabagasa abalina sente wakati mu kubeera nga baziyina ne babeera nga tebategeera Allah subhanahu wa ta'ala ne basalawo ne babeera nga tebategeera nti kino kyengera Allah kibawaddemu akibazisemu bwazisi agamba nti ma aghna anhum tebyabagasa فما بقت عليهم السماء والأرض الله قام تقولنا ناسي تبيابا كابير الله يبجاك بينجر بنو ايونغا تفديو كسيرا كنا كريزا nti kaseera kabulamu tukalimu kaseera katono nnyo osaana kubanga weteekerateekera wajolaga nga tonnaba kutuuka okatuukamu gutwagambye mumanyi nga tuzzeeyo ku kigambo kyaffe ekya fadlul ilmi wal ulama obusukulumu bwa ilmu obusukulumu bw'okunoonya okumanya obusukulumu bw'abantu abanoonya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono ayitibwa gwetwagambye nti yawandiika ekitontome kye kyali ekiwanvu yabeera ng'akoowoola n'agamba nti ababakari nda'awtuka law ajabta owanga mpuliriza yakowoola erinnya oba olyawo nange nga lyenaaliyise kubanga yali agamba nze naawe gye weeyita owange Fatima wenna owange Abubakari wenna owange gwe Umaru wenna owange muntu yenna owange mukyala gwali eyo owange musajja gwali eyo ng'otulaba era ng'otuwuliriza Ababakari nda'awtuka law ajabta nkukoowoola n'okutegeeza ebigambo bino naye nga senga onaaba obeera nga kwegamba negumba nnyo senga onaaba obiwadde ku matu senga onaaba obiwadde ku matu n'osalawo okubanga obiwuliriza ila ma fihi hadduka in aqalta nkukoowoola nga nkugamba nkutegeeza ebintu bino ng'ebigambo byongenda okutegeeza bye birimu ekitiibwa kyo ku duniyaako twagambye mu ntandikwa ne tugamba nti man yuridillahu bihi khayran
omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwayagaliza obulungi ku dunia, gwayagaliza okubanga amusitula, gwayagaliza okubanga amuwa ekitiibwa, gwayagaliza okubanga yasinga okuba ow'ebbeeyi ku dunia, amuwa okubeera ng'akenkuka mu ddiini. Kyeyagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti khairukum, omuntu asinga obulungi mummwe, yagamba nti nno omuntu asinga obulungi mummwe ye muntu akutte ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, asazeewo n'ayiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asazeewo n'asoma eddiini ya Allah, n'asalawo n'asoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, n'akikwata oluvannyuma lw'okuba nga akikutte n'abeera nga akisomesa ate abantu abalala. Yasinga ekitiibwa mu mmwe. Kyekino kigambo kye yagamba, n'agamba nti Ababakarin da'awtuka law ajabta, owange mpuliriza nkukowoola nga nkubuulira ebigambo bino, senga obuubino naabo biwaddemu akugamba n'obikkiriza ila ma fihi hadduka in aqalta, ebirimu ekitiibwa kyo senga onaabo osazeewo n'okkiriza ebigambo bino byenkutegeeza. N'agamba nti ila ilmin takunu bihi muta'an aw ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Yagamba nti nkukowoola eri ekintu ekyebbeeyi, ekintu ekyo nga senga onaaba okifunye, senga onaaba okiwadde obulamu bwo, senga onaaba okiwadde ebiseera byo, n'obeera ng'oweewaayo ku kyo, yagamba nti ogenda kubeera wa kitiibwa ku dunia, ogenda kubeera wa kitiibwa ku dunia, ogenda kubeera wa kitiibwa ku lunaku lw'ekiyama. Ate nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubikimu kubeyogera, yagamba nabiyuna n'agamba nti olunaku lw'ekiyama, yagamba nti abamanyi bonna bagenda kuzuukizibwa nga kwegamba wakati abo ne ba anbiya alayhimu salatu wassalam, ebitonde bikyasinze okuba nga bya kitiibwa ku dunia, yagamba nti nga wakati waabwe ne ba anbiya alayhimu salatu wassalam tewali ddaala okujjako eddaala lyaki, eddaala litya, eddaala limu. Nabwekyo yagamba nti ila ilmin takunu bihi imaman, nkukowoola wange okubeera nga nkutegeeza ebigambo bino, senga onaaba osazeewo n'osoma eddiini ya Allah, n'osalawo neweewaayo obulamu bwo n'ogenda n'oyiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kuba wa kitiibwa ku dunia. مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. يبيران غا يغير بيغامبو بيالي بينج naye mu bigambo byali ebingi yagamba nti ekigambo kino kyekugamba omuntu senga abasazeewo n'asoma eddiini ya Allah n'asalawo n'abeera ng'obulamu bwe abuwaayo eri okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, n'asalawo n'abeera ng'asoma ekitabo kya Allah Qur'an n'amala ng'akimaliriza, n'asalawo n'asoma hadithi za nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'asalawo oluvannyuma lw'ebyo n'asalawo n'akenkuka mu ddiini ya Allah, agenda kubeera wa kitiibwa ku dunia. Ate ebintu ebyo bibiri bye bigenda okubeera nga bimulungamya ku dunia kuno, n'olunaku lw'ekiyama bigenda okubeera nga bimuteeka waggulu. Yagamba nti ilmu eno okunoonya okumanya obukulu bwako, nga twogera ku bukulu bwako jjukira nti twogera ku bukulu bw'omuntu ono okuba ng'anoonya okumanya obukulu bw'okunoonya okumanya obukulu bw'abantu abamanyi eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Obukulu bwa ilmu yagamba yanaaluka naf'uhu ma dumta hayyan, obukulu bw'okunoonya okumanya senga n'oba osazeewo neweewaayo n'osoma eddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala, neweewaayo n'obeera ng'osalawo okuyiga eddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogiyiga yagamba nti Allah wanaakusaasira neweewaayo ekyo Allah n'akikuwa, yagamba nti yanaaluka naf'uhu ma dumta hayyan. Emigaso gy'ensonga eyo ogenda kugifuna ng'okyali ku dunia kuno. Abanga kkirizagana abeewaayo bonna ne basalawo ne basoma eddiini ya Allah, emigaso gya ilmu yaabwe bagifuna nga bakyali ku dunia. Abanga mpuliriza era ndaba kasita oneewaayo n'osalawo n'ogamba nti ngenda kwewaayo newaddeyo nkwate ekitabo kya Allah Qur'an, emigaso gya Qur'an ogenda tandika ogifuna ng'okyali ku dunia. Yanaaluka naf'uhu ma dumta hayyan, yagamba nti emigaso gyaki gy'okusoma eddiini ya Allah, gy'okusoma Qur'an, gy'okusoma eddiini, gy'okusoma hadith, gy'okubeera ng'omuntu akenkuka mu ddiini ya Allah, omuntu agifuna ebbanga lyamala ng'akyali ku dunia, aba atandika okugifuna ng'akyali ku dunia.
yagamba nti wayabqa dhukhrahu laka in dhahabta yagamba nti ate mu mbeera y'emu emigaso gya ilmu oba emigaso gy'okunoonya okumanya gy'omuntu ono wabanga aweebuddwa okumanya emigaso agifuna ng'akyali muki ate gakoma kubeera nga agifuna ng'akyali mu bulamu bwe bwa duniya mwokka wabula yagamba nti wayabqa dhukhrahu laka in dhahabta singa oba ovudde n'ova mu bulamu bwe duniya okumanyako kugenda sigala nga kukyakugasa kimu ku bye twayogera luli omulundi guli oguwedde twagamba nti nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha mata al insan omuntu ono waafa yagamba nti ebintu bino bimusigala bimugasa era bisigala bigenda bimulondoola empeera zaabyo zisigala zimulondoola twagamba nti aw ilman nasharahu oba okubanga yasaasaanyako ilmu oba yasomesaako omuntu yenna omuntu oyo gwasomesezza ekigambo kyonna kyamusomesezza n'abeera nga yakikolerako omuntu ono asigala afuna empeera zaakyo kyekino kyetugamba omusajja ono kyeyagamba nti wayabqa dhukhrahu laka in dhahabta owange senga oneewaayo n'osalawo n'ogamba nti olunaku olwaleero newaddeyo nsoma eddiini ya allah newaddeyo mpeeyo obulamu bwange ku kusoma eddiini ya allah ogenda kutandika ofuna emigaso gy'okusoma eddiini ya allah ng'okyali mulamu oluvannyuma lw'okuba nga ogifunye ng'okyali mulamu ogenda kuba nga ogifuna ng'omaze okufa mu mbeera nti erimu yegenda sigala etambula abange muffe tewali ampuliriza omanyi imaamu shafii mumanyi kikyamumanyisa ekyamumanyisa yali irimu ye buli omu muffe amanyi imaamu bukhari rahimahullahu taala era omuntu yenna wayogera ku hadithi n'agamba nti rawahu bukhari eyo hadithi bukhari yajukira eri mu kitabu kya imaamu bukhari kugamba omuntu ono amanya nti bukhari omuntu wakitiibwa kubanga lwaki yawaayo obulamu bwe n'asoma eddiini ya allah wayabqa dhukhrahu laka in dhahabta ekitiibwa kikyasigala kyogerwako abasajja boogerwako nga balinga abalamu naye nga baafa dda myaka na myaka lwaki kulwokubanga beewaayo ne basalawo ne bawaayo obulamu bwabwe ne basalawo ne babeera nga basoma eddiini ya allah ne bakenkuka mu yo musajja omu yali ayogera n'agamba nti kad maata qaumun abantu baafa ne bakulembera baatu bayitawo wama maatat makarimuhum naye ebitiibwa byabwe tebyafa ebitiibwa byabwe byasigala byogerwako basajja ba abi hurayra radiyallahu anhu baali basahaba baali bawansi nga busiraamu tebunnajja ani yali abumanyi baali tebamanyikiddwa kasita beewaayo ne bakenkuka mu ddiini ya allah bamanyikiddwa basahaba basajja ba imaamu shafii baali tebamanyikiddwa efamire zaabwe zaali tezimanyikiddwa naye kasita beewaayo ne basoma eddiini ya allah boogerwako ng'oyinza okugamba balamu babukhari baali tebamanyikiddwa famire zaabwe zaali tezimanyikiddwa naye kasita beewaayo ne basoma eddiini yani eddiini ya allahu subhanahu wa taala essaawa zino boogerwako ng'oyinza okugamba nti balamu naye nga baayitawo dda abange wayabqa dhukhrahu laka in dhahabta emigaso gya ilmu emigaso gy'okunoonya okumanya gisigalawo newakubadde ng'okyalimu ng'ofudde gisigala gitambula yagamba omusajja omu n'agamba nti mazima ddala inni raaitu lilma mazima ddala nze ndabye omuntu okwegamba ndabye okunoonya okumanya oba okumanya kuneeno yagamba nti nga kusitula omuntu yagamba nti wa inna kabira alqawmi la ilma indahu yagamba nze ndabye abantu nga senga abantu nebubabeera bakulu batya nebubabaaba abitiibwa batya naye nga tebalina kiyitibwa kumanya yagamba nebwababa kitiibwa batya saghiran idha ltaffat alaihi lmahafidu abantu abo babeera tebalina kitiibwa kyamaanyi ennyo senga baba baddiziddwa mu ddiini ya allah abanga omwana newaba muto naye ng'amanya eddiini ya allah abeera muntu mukulu kyekino kyetugambye nti
yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan emirimu emigaso gya ilmu ogenda gifuna okuvanga okyali mulamu wa yabqa dhukhrahu laka in dhahabta wa inna saghira alqawmi in kana aliman yagamba omuntu newaba wabansi newaba abadde muto newaba abadde nga tamanyikiddwa naye kasita abanga abadde alim senga kasita Allah mugezi amuwa namuwa okubeera nga yiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuntu oyo kabiran afuuka muntu wakitiibwa mu maaso g'abantu afuuka muntu wa bbeeyi idha iltaffat ilayhi wa idha ruddat ilayhi almasailu wabanga ina ensonga gyabuzibwako mu ddiini ya Allah wabanga ina kyabuzibwako kyonna abeera muntu wa bbeeyi. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم abantu bafadda bange ba Imam Bukhari abasajja abo boogirwako Uganda tulina wakifaananyi ky'abasajja abamanyi ababadde bakulembera muffe tanti wali kugamba abawanga mpuliriza abasajja ba Sheikh Sentamo banze bamanyikiddwa ne basoma eddiini ya Allah ne bamanyikwa fi mashariki al-ardi wa magharibiha ne bamanyikwa mu nsi yonna. Ebitiibwa batandika okubifuna nga bakyali ku dduniya okutuusiza ddala baafadda naye boogirwako oyinza okugamba bakyali balamu ku lwa ilimu yaabwe obukulu bw'okunoonya kumanya. yanaaluka naf'uhu ma dumta hayyan abange Sheikh Muzata ani abadde atamumanyi yafadda myaka giyiseewo naye akyayogerwako ba Sheikh Karisa ba Sheikh abamaanyi ababadde boogirwa ababadde abamanyi ba Uganda ani atamumanyi naye ng'ekyabamanyisa kyali ki ilimu yaabwe bamanyikwa nga bakyali balamu emigaso ne babeera nga bagifuna ne boogerwako nga bakyali balamu. Abanga tusoma ilimu lwakubanga tuwagala kwogerwako wabula kino kigambo kye tubadde twogerako yanaaluka naf'uhu ma dumta hayyan obukulu bw'okunoonya okumanya omuntu ono abufuna ebbanga lyamalanga akyali mulamu wa yabqa dhukhrahu laka in dhahabta ate oluvannyuma lw'okufa omuntu agenda sigala nga afuna emigaso gy'okubanga kwegamba yasoma eddiini ya Allah oluvannyuma lw'okufa ogenda kusigala nga obeera nga ofuna emigaso ekyo nabwe kyampuliriza era ndaba fubollabanga kaseera konna weenyigira mu bantu abasoma eddiini ya Allah. yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'una yagamba nti edduniya eno nkolimire wa mal'unun ma fiha nebiri mu dduniya muneno byonna bikolimire illa okujjako abantu bano Allah nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byatematema n'agamba abantu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala kaseera konna n'agamba nti omuntu owokubiri wa alimun n'abantu abasalawo ne bategeera eddiini ya Allah ne basalawo okubeera nga bagisoma wa mutaallimun n'abasoma eddiini ya Allah abantu abo tebabeera bakolimire. Sigamba nti bantu bakolimire nti baliko ekikolimo kyaki wabula tebaliko okusasira kwa Allah mu bujjuvu bwako okujjako abaliko okusasira kwa Allah mu bujjuvu bwabwo be bano abantu abasalawo ne babeera nga basalawo ne basoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. yagamba nti ku ilmu kwennyini n'agamba nti huwa al-'adbu al-muhannadu laysa yambu abange nti ilmu eyo ekyobugagga kyenkugamba ekintu ekyo kyenkugamba okubanga weekwatako abanga obukulu bw'okunoonya okumanya oba obusukulumu bwa ilmu omuntu yenna abakuyina yagamba nti huwa al-'adbu al-muhannad kyekintu nga kyakulwanyisa ng'ekyokulwanyisa ekyo bwe kiba kitala tekikutuka wekaba akasaale ak'amaanyi. huwa al-'adbu al-muhannadu laysa yambu yagamba nti ekyobugagga omanya kyekyokulwanyisa kyekitala ng'ekitala ekyo tekikutukamu kyakulwanyisa ekigumu ennyo laysa yammu tekikutuka yagamba nti nno tuqatilu bihi maqatila man dalabta ekyokulwanyisa ekyo nga singa omuntu yenna aba asazeewo kubanga akulwanyisa oba ogenda mulwanyisa nakyo. Abanga abamanyiyo bukaseera konna wabeerawo ababalwana naye tewali ayinza kubeera nga abalwana n'amalako nabo olw'okubanga baba balina okumanya. Abanga omuntu yenna alina okumanya ye muntu abayi ow'ebbeeyi mu dduniya tewali agenda kujja mu dduniya ng'amusinga
omuntu yenna asalawo mu kaseera n'abeera ng'akwata ekkubo agenda anoonya okumanya tewali mu duniya abeera ng'amusinga kitiibwa. yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazima ddala talibul ilmi inna mazima ddala omuntu yenna anoonya eddiini ya Allah oba anoonya okumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala yastaghfir lahu ebintu ebiri mu magulu omusanvu bimusabira ay Allah beera ng'omusaasira beera ng'omusonyiwa beera ng'omumalira ebyetaago bye mumbeera yemu n'agamba kino n'ebiri ku duniya ng'oggyeko omuntu n'amajinni bisabira omuntu oyo anoonya okumanya eddiini ya Allah. mumbeera yemu n'agamba kino yagamba kadhaka tastaghfiruhu ebiri mu nnyanja ebyennyanja bisabira omuntu ono buli kaddo kayitako ng'agenda atambula kagenda kamusabira kagamba ay Allah omuddu oyo mumalire musaasire kugamba muntu abeere wabbeeyi ate kasita Allah kimuwa aba muwadde ekyobugagga ng'ekyobugagga ekyo oba ekyokulwanyisa layisa yambu tekigenda kutuka agenda kirwanyisa nakyo buli muntu yenna n'aba amukyankalanyiza tewali ayinza mulwana n'amalako naye. yagamba nti wakanzu la takhafu alaihi riswa yagamba n'agamba nti okumanya abange kyekyobugagga ekyobugagga ekyo nga kibeera mu mutima gwa muntu la takhafu alaihi riswa tokitirira muntu yenna agenda kubeera ng'akibba. yagamba Imamu Ali radiyallahu anhu yagamba nti ebyobugagga byonna ebiri mu duniya munene bimalako omuntu emirembe okujjako al-ilmu okujjako ekyobugagga kyayirimu. n'agamba nti ekyenjawulo ekiri ku kyobugagga kyayirimu n'ebyobugagga by'edduniya yagamba nti ekyobugagga kyayirimu omuntu ono buli wabeera nayo yagamba nti yahfadhuhu ilmu ebeera emukuuma abange omwemanyi yenna irimu ye mukuuma okugwa mu haramu temukkiriza kubanga agwa mu haramu ekuuma ekitiibwa kyabeera muntu wa waggulu omumanyi yenna okumanya kukumukuuma bintu ebyali kugamba ebintu ebyali badde bimugwira. yagamba nti kyekyobugagga ekyenjawulo ku byobugagga byonna nti ekyobugagga kya ilmu buli muntu yenna wabeera nakyo kibeera kimukuuma. n'agamba nti ate mu mbeera yemu n'agamba naye ekyobugagga ekyedduniya omuntu buli wabeera ne ssente we yali akuba akafaananyi ka ssente ne irimu omuntu nga kwegamba obusukulumu bwa irimu ku ssente yagamba n'agamba nti obusukulumu bwa irimu ku ssente nti ilmu wobeera nayo yekukuuma ate mu mbeera yemu wobeera ne ssente gwazikuuma kaseera konna oba weeraliikirira ogamba nti ate abange tebanziba oba onoonya buli kaseera kuzongerako ate kitali ku irimu nga wetugenda okulaba nti omuntu buli wabeera nayo yagamba n'agamba nti yazidu bikathrati linfaqi minhu yagamba nti irimu eno yo buli muntu wayitiriza okubeera ng'agisaddaaka buli wayitiriza okuba nga ogisomesa abasiraamu yagamba nti yeeyongera kubeera nga yeeyongerako yazidu bikathrati linfaqi minhu yagamba nti omuntu buli wayongera okubeera ng'agisomesa omuntu buli wagisomesa emirundi negisukkirira buli wasomesa omuntu Quran n'omugamba nti wange aya tugisoma bweti aya tugisoma bweti aya netegeeza bweti aya eno yali etegeeza aya eno yakkira wano aya eno yamula bweti yagamba nti yazidu bikathrati linfaqi minhu yeeyongera kubeera nga yeeyongerako buli wongera ng'ogisomesa nga yeeyongerako. yagamba nti naye ekizibu ekiri kubeera ku mbeera ya ssente nti omuntu buli wabeera nazo buli wakwata n'azigaba ate zo zeeyongera kukolaki. tiyagamba al-allamatu abi ishaq al-albiri n'agamba nti ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan omuntu waddira emaali n'abeera ng'agiteeka waggulu waki naddira obugagga n'agamba nti omugagga wakitiibwa asinga omumanyi yagamba nti ekyo abakikozesezza butamanya yagamba nti la amuruka fi lqadiyati ma adalta ndayira allahu subhanahu wa ta'ala wewanga obadde mulamuzi obulamuzi bwo toli mwenkanya mu kulamulako kulwokubanga obusukulumu bwa irimu busukulumu bwa waggulu nnyo sente omuntu waafa azireka ku duniya. n'agamba nti nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kimu kubikwasa ennaku omuntu waafa agamba nti agwako emisiiba gya mirundi ebiri emisiiba egyo nga gy'amaanyi nnyo era omuntu ono asaana kuba nga agyeteekerateekera
yagamba n'agamba nti omusiiba ogusokera ddala omuntu waafa idha mata al-insan omuntu waafa n'ava mu dduniya yagamba n'agamba nti omuntu waafa n'ava mu dduniya yagamba yali mumanyi yayogera ebigambo bino n'agamba nti omuntu waafa n'ava mu dduniya agwako emisiiba gya mirundi emeka emisiiba gya mirundi ebiri emisiiba ng'egyo gy'amaanyi nnyo tewali agenda kubeera ng'agifuna mu dduniya gifaanana kuba gityo okujjako mu kaseera k'okufa yagamba nti ekisokera ddala omusiiba ogusooka nti waafa essente ze z'abadde akuŋŋaanya azireka ku dduniya era wakati mu kuzireka ku dduniya n'abeera nga zigabanwa omusiiba ogusokera ddala omusiiba ogwokubiri n'agamba nti ate abuuzibwa ku maali ye ne badde omubonyabonya ku dduniya egabanyizibwa wakati mu baana be mu bantu be abawaye ne bagitwala abafere ne bagitwala abo abagitutte emaali eyo oluvannyuma ate Allah n'amubuuza ku yo wagye yagijja nabwekyo obusukulumu bw'emaali y'edduniya bukoma ku dduniya wabula obusukulumu bw'ekyobugagga ky'eddiini ky'okumanya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala bugendera ddala ya qiyami saa yagamba nti wakanzun la takhafu alhaml wakanzun la takhafu alayhi riswan kyabugagga kyeyagamba n'agamba nti ekyobugagga ekyo nga tokitirirako omuntu yenna kubeera nga kikolaki kwegamba kiggwawo oba omuntu agenda kubeera nga akikubbako wabula ogenda kubeera ng'otambula nakyo kaseera konna kiri kye twagambye nti nno man yuridillahu bihi khairan omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwayagalizza obulungi amukenkula mu ddiini ye wakanzun la takhafu alayhi riswa yagamba nti khafifu alhamli yujadu haythu kunta obusukulumu bwa irimu eno kyabugagga ng'ogenda tambula nakyo kaseera konna yagamba nti yazidu bikathrati linfaqi minhu omuntu gyakoma okubeera nga akisomesa abantu ayagamba nti gyayongera okubeera nga ayeyongera okuba nga amanya wayankusu imbihi kaffan shadatta ate wonoolekayo okusaasaanya eddiini ya Allah mumanyi yenna n'asalawo okuba nga atuula ku ddiini ye n'agamba nze sigenda kusomesa ddiini ngenda kuba nga akola byange yagamba nti ate awo nno yeyongera kola kukendeera yagamba nti falaw qad dhukta min halwahu ta'man la atharta at-ta'alluma wajha hatta yagamba nti senga owulira ku bwomerevu bw'okubanga omuntu ayiga eddiini ya Allah senga ofuna kwegamba okombezibwako ku bwomerevu bw'okubanga omuntu ayiga okusoma ekitabo kya Allah Qur'an abange ekitabo kya Allah kiwooma yagamba omumanyi omu n'agamba nti wa inna kitaba Allahi awthaqu shafi'in yagamba al-imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala yayogera ku Qur'an omuntu okubanga agiyize n'abeera nga agiyiga yagamba nti wa inna kitaba Allahi awthaqu shafi'in mazima ddala kwegamba obusukulumu bw'ekitabo kya Allah Qur'ani yagamba nti kyekintu ekigenda okubeera nga looya asingira ddala okuba ow'ebbeeyi looya agenda okuba asinga ow'ebbeeyi abange muddu wa Allah atulaba era atuwuliriza funa looya wo ku dduniya ate ng'agenda kubeera looya wo mu ntaanayo agenda okubeera looya wo ku lunaku lw'ekiyama nga ye Qur'ani abantu tulina balooya ku dduniya naye wali olabaddekaawo n'olowooza nti olinayo looya wo agenda okuwolereza ku lunaku lw'ekiyama olinayo looya wo agenda okutuulirawo mu ntaanayo nga bakubuuza kani n'akataano man rabbuka nga tolinaawo kikuddiramu funa looya wo abanga mpuliriza nga tewali looya agenda kubeererawo mu ntaanayo tewali looya agenda kubeererawo ku lunaku lwa kiyama okuggyako Qur'ani yo wa inna kitaba Allahi awthaqu shafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila abange looya asinga okuba ow'ebbeeyi ate kyekyobugagga kisinga okuba ekyebbeeyi tewali alina Qur'ani nga wali wansi omuntu yenna abeera n'ekitabo kya Allah nga yakikwata mu mutima gwe abeera wabbeeyi ku dduniya wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu yagamba nti yewomukwano nga singa oba osazeewo kunyumya naye n'otandika kunyumya na Qur'an n'otandika kubanga ogisoma la yumallu hadithuhu emboozi ye kwegamba teggwamu buwoomu omuntu asigala bujjokuma okubeera ng'ogisoma gyokuma okubeera ng'oginyumirwa gyokuma okubeera ng'ogiwuliriza gyokuma okubeera ng'oginyumirwa
لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا يقام ناقام جومت ولواية نساء وكبيرا جد لنا ولواجد لنا ولواجد لنا يونغ كبيرا مجمرا يقامت وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا يقامت يتم بلا يمو نموتانا يموت مكسيرا كوكفا وموتو مزوكفا كاينا موتو ينا موتانا يتاينا يموتو ينا أجينا كبيرا من كريزا علي علموك لنا كيرو يقامت وحيث الفتى يرتاع في ظلماته علي يمنتو بمسمد موتانا أبو زبوكنا كتانو يقامت من القبر يلقاه سنا متهللا أجند السنكنا قرآنية مونتاناية جيا سمانغا جيا وودوي ناجي يجا ناسرو ناجي سما ناجي يجريزا ناسرو ناجي كلكو أجند جسنكنا مونتاناية غيريو أجند مكولين ستانغالا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يقامنا قامت موتانا أدنى السنكنا القرآنية جيواب الدم الدنيا ناجي سما ناكن كمويو ناكن كمو الدينية استمتع الله ناجي سما ناجي وود أدنى السنكنا موتانا يقامت يقنا مفيركو يقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويراكم يشفنا في الدنيا نابانتو نماريه نمر مجمعونجي يقامت إنه أمير مجوم الدجاكوزي مونتانا يجيكنا مبرراو قرآن يجي وسمع قرآن يكتوانيا ومسمسا نابلانغا يكام وللا نوالي نوكو من كريزا نوكامت بسم الله نوالي سمع قرآن ogenda jisangayo muntana ayo yagamba tegenda muvira kensonga muntana ya Allah kubana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba alqabru mazmadalantana yagamba rawdatan min riyadil janna mulyango gyejimu ku milyango gy'omujjana sengaba yagitekera nabwiki yagamba al-allamatu ash-shatibi rahimahullahu ta'ala yagamba ati Qur'an kyekimu ku bigenda okuvira kentana ayo okubanga efuuka rawdatan min riyadil janna mulyango gumu ku milyango gy'omujjana agenda Allah kugulirawo mulyango egimu ku milyango gy'omujjana Allah kuletere obuwomu ku buwomu bw'omujjana ku Qur'an gye wasoma يقامت فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا وواجب واسمجت وجه الله وواجب ويود يقوانغو تسمع وواجب ويود يقوانغو تستجيرا فيا أيها القاري به متمسكا غوتيكو يقام نقامت يبتبدون كما مونتانايو وبلغوا نقل القيامة يقامت ملابس أنوار من التاج والحلى وقلنا كجي كلتي وقلنا نقل القيامة قبيا بلد ياما دبيا وبي ملابس أنوار يأكل بمبتاغارا من التاج والحلى نقول زبي يبيا مالا مقاندولا وجوه يقلبوت أبنتمنا يقام الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أبانكم وأبانتو اتقوا ربكم متوم لزي ومwe yagamba ate mukyenyo olunaku lwe bagenda okujja abantu watara nnasi sukara abantu ng'obulabe balinga abatamidde naye nga tebatamidde yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti abantu bagenda zuukizibwa nga bali bwereere abantu bonna nga bali bwereere owange gwe ogenda kujja eyeewaayo okusoma ekitabo kya Allah ng'oyambadde engule oyambadde amagandula malabisu anwarin min attaji walhula يقامت فما ظنكم يقامت إنه أظن بقينا كبيرا مبيري وبزدبوا يقام نبينا محمد ومزدي النا أيوايو ناسلو ناوايو منوي نامسمس القرآن يقام جمانو يقنا كوليتي أقنا كفيرا كنسونغا بزدبوا بقينا كوليتي وكنا كولي قيامة نبام بدا مقاندولا بزدبوا موانونو يقام فما ظنكم بالنجر عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أبانك بزدبوا twabufana kuwe batyo bagenda kuba bwe batyo abazadde b'abaana bazadde b'abantu abawaayo ne basalawo abaana ne babayigiriza Qur'an
yagamba bagenda kugira mu bifaananyi webityo nga bambadde engule bambadde amagandula bagenda kujja ku lunaku lw'ekiyama nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nga bakoleddwa ebituuti ng'ebituuti bikoleddwa mu feeza na zaabu abantu bonna badduka badde eno nga ye olw'okuba nga yawaayo omwana we n'amusomesa Qur'an nga ye ali awo atudde ayambadde amagandula ali awo atunuulidde butunuulizi bantu alindiridde kimu Allah kumuyingiza jjana yagamba nti fama dhannukum binnajri inda jazaihi bw'abanga omuzadde agenda kuba nga afaananaku waatu kiri kitya ku muntu ayasalawo ye yennyini n'asalawo n'asoma Qur'an fama dhannukum binnajri inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwatul mala yagamba abonno be bantu b'ennyumba ya Allah bagenda kubeera wali ku lusekere lwa Allah abange buli muntu yenna yegomba okuba ku lusekere lwa pulezidenti maadhalika nga pulezidenti alina ebizibu bye nga ye buli muntu yenna yegomba okuba ku lusekere lw'omugagga naye nga n'omugagga alina ebizibu bye nga ye kiri kitya ng'oli ku lusekere lwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwekyo obuwonna busukulumu wa kunoonya kuyiga ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ampuliriza kaddeko akatono nnyo mu budde bubwoyina mu myaka Allah gyakyakuwadde muweemu obudde obutono nnyo mu lunaku olwo weeweeyo obeere ng'oyigira mu aya yagamba nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam la an taghdu olunaku lumu n'okeesa n'obeera oba okukeesaako n'okeesa oba n'obeera ng'onoobuzibya nga oyizeeyo mu Qur'ani ayatan min kitabillah aya mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti khayrun min ad-dunya wa ma fiha kisingamu eduniya na byonna byali bigibaddemu kiri kyakwasomye 3 kiri kyakwasomye 4 kiri kyakwasomye 5 kiri kyakwasomye Qur'ani namba nabwekyo bubonna busukulumu bwakubanga omuntu ono anoonya okumanya nabwekyo ekigambo kyengenda okubanga nyongerezaako yagamba nti nno senga otegedde obusukulumu bw'okunoonya okumanya senga otegedde obusukulumu bw'okuyiga eddiini ya Allah omuntu okubanga agitegeera n'agisoma yagamba nti nno la atharta taalluma wajtahatta walibadde ofaayo senga otegedde biki byogenda okufuna senga otegedde biki byogenda okutuukizibwako ku lunaku lw'ekiyama senga otegedde nti ogenda kubeera ku duniya nga gwasinga ekitiibwa la atharta taalluma wajtahatta walibadde ofaayo enyampuliriza n'owaayo obulamu bwo walyongeddemu amaanyi mu kusoma eddiini ya Allah abanga mpuliriza wonna oli ng'oliawo nga wonna wooli olina omusomesa akusomesa eddiini ya Allah olina omusomesa akusomesa ekitabo kya Allah yongeramu amaanyi ampuliriza byogenda otuukako ku duniya luno oluvannyuma lw'okuba nga oyiza ekitabo kya Allah bya bbeeyi tebituukwako omuntu atakisoma byogenda otuukako mu ntaanayo tebituukwako omuntu atabisoma byogenda otuukako ku lunaku lw'ekiyama tebituukwako omuntu atasoma Qur'an atagikwata tebigenda tuukwako bigenda kuba bya waggulu nnyo nabwekyo bwe nalina omusomesa mpuliriza gumiikiriza asaburu gumiikiriza paka wona amalako ekitabo kya Allah paka wona akenkuka paka wona ayiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kyogenda okugamba kyogenda okufuna kigenda kuba kya bbeeyi nnyo kigenda kuba kya waggulu ogenda kuzuukirizibwa n'abaambiya alayhimu salatu wassalam yagamba baqurra abasomi ba kitabo kya Allah bagenda kuzuukirizibwa n'abaambiya alayhimu salatu wassalam bwe gwani azuukira ne nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabwekyo gumiikiriza musomesa asobola okubanga mukambwe naye obukambwe bwe tebukujja tebukulemesa man talaba al-ula sahira al-layali yagamba nti omuntu yenna anoonya ekyebbeeyi abamanyi bagamba nti waman talaba al-ula anoonya ekintu nga kya waggulu nnyo ebizibu bino ebijja ebitonotono tebimulemesa ekkubo ly'okutambuliriza ekkubo ly'okunoonya okusoma eddiini ya Allah ekkubo ery'okusoma Qur'an ery'okukwata ekitabo kya Allah ogenda sisinkanamu ebizibu bingi
n'ebizibu ebyo bitonotono tebikulemesa kutuuka ku kyebbeeyi, tebikulemesa kuba mu bantu ba mu nnyumba ya Allah. Yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, mazima ddala Allah ayina mu bantu ng'abantu abo ba mu nnyumba ye. Qalu man hum ya Rasulallah, ne bamubuuza ya Rasulallah, be bani abo abantu ab'ennyumba ya Allah twegomba kubaako naffe mu nnyumba ya Allah? Yagamba ahlul Qur'an, abewaayo ne basoma Qur'ani mu bunyigo, mu mbeera y'akanyigo, musomesa yakuboggolera n'ogumiikiriza, fiizi zaabula n'ogumiikiriza n'osaba Allah, fiizi ne zibula n'osaba Allah, gweoboolyawo ne zijja n'odekayo z'otaddeyo n'osoma ekitabo kya Allah. Mu mbeera eyo n'ogumiikiriza n'ofuna ebizibu n'okola ki ebizibu ne bikujjira nga by'amaanyi, naye n'ogumiikiriza n'ogamba nze kyennoonya kinoonya, njagala kuba mu bantu ba mu nnyumba ya Allah. Yagamba nti man talaba al-ula, omuntu anoonya okuba ekintu ekifaananako bwekyo, ebisigadde byonna bimwanguyira. Abo nno be bantu b'ennyumba ya Allah abasalawo ne bagumiikiriza obulamu bwabwe ne babuwaayo eri okusoma eddiini ya Allah, eri okusoma Qur'an, eri okusoma kwegamba ebitegeeza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Newishi baddu ba Allah tulabira tuwuliriza kikulu mu bikulu okuba ng'osoma ki eddiini ya Allah. Obukulu bw'okunoonya okumanya bungi nnyo, tetuyinza kubeera nga tubumalayo era tetuyinza kubeera nga tubwogerako ne tubumalayo, wabula kyengenda okuba nga nsembyayo ya hadithi ya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyeyogera n'abeera nga atutegeeza ebigambo byali bingi nnyo era biyinza kuba bingi, tetuyinza kubeera nga tubikola ki nga tubimalayo, wabula nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba hadithi eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, yagamba nti omuntu yenna agezaako n'ayanguyiriza omuntu yenna oba n'ayanguyiriza kumukkiriza yenna kurbatan min kurabi dunya, obuzibu bwonna ku buzibu bw'oku dunya, oba ekizibu kyonna, oba omuntu ng'abadde azitoweddwa ensonga n'ogimwaguyiza. Yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omuntu yenna gwe Katonda n'ageza n'abeera nga agezaako n'akugamba nga n'asinkana omuntu oba n'asinkana abantu nga balina ekibazitoyeeko ng'abantu abo bakkiriza, n'abayambako ku buzito obwo, n'abeera nga abawulirako. Yagamba nabiyuna Muhammadin nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumi alqiyama, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'ekiyama Allah agenda mukendeerezaako ku bimu ku bizito by'olunaku lw'ekiyama. Yagamba nti waman satara muslima satarahu Allah, yagamba nti n'omuntu yenna abikkirira omusiraamu yenna ng'omanyi nti fulani akola kino ne kino n'abikkirira, yagamba nti satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Yagamba nabiyuna Muhammadin, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala omuddu oyo amubikkirira ku dunia ne ku lunaku lw'ekiyama. Abange tugezeeko okulaba nga tuyambaganeko abasiraamu bannaffe, gezaako okulaba nga omusiraamu yenna wabanga alina omulanga gwakubidde n'abeera nga akugamba nti abange kino kinzitoyeeko, gezaako okulaba nga omweyambako mwanguyizeeko ku dunia, Allah abeera kubeera ng'akwanguyiza ku lunaku lw'ekiyama. Waman satara muslima, ate yena n'ageza n'abikkirira omusiraamu ku dunia, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah amubikkirira ku dunia. Abanga tubikkirire obwongo bw'abannaffe, tubikkirire obwongo bw'abannaffe naddala abawalimu abange, tubikkirire obwongo bw'abayizi baffe betusomesa eddiini ya Allah. Abanga bawalimu tubikkirire obwongo bw'abayizi baffe, abanga bayimamu tubikkirire obwongo bw'abasaze bw'abantu baffe betusaaza, abakulembeze tubikkirire obwongo bw'abantu betukulembera, kubanga ffenna tetujjudde, kirizagaana tetwenkanankana. Allah yakutonda ng'olina by'osingako nange nina by'okusingako, nebwe kityo tutunulire buli omu atunuulire obwongo bwe nga tonatunuulira bwa bunno.
nabwe tubikirira omugo gwaffe buli yanna amwikirira akamugo ka bunne yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nagamba tisatarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah mubikirira ku dunya ne ku akhirah kitegeeza nti omuntu yenna asalawo natandika okwogerera omugo gwa banne ng'olyawo ng'otunulira gundi akoze kino ng'olyawo okwogera kwono noyogera kwono kitegeeza naawe lumu Allah lwagenda okuvaamu abeere gwakwanula ajja kwanika lumu alage ensi byonna byokola nabwekyo Allah nga toyagala kwanika biki byokola beera nga webikkirira beera ng'obikkirira banno nga tonnaba kufa kukweka omugo gwo nnyo sooka ofe kukweka omugo gw'abalala nabwekyo yagamba waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ebigambo bino biyinza okuba nga bifaanaganamu mu Luganda naye mu Luwarabu bikola ki byawukana naye yagamba nti na buli muntu yenna agezaako n'ayanguyiriza n'ayambako omuntu yenna abadde ayina ekimuzitoweredde ekimuzibuwalidde n'abeera nga amwanguyiza yagamba Allah agenda kubeera nga amwanguyiza ku duniya era ne ku akhira wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti mazima ddala Allah mala abeera mu kubeera nga ayamba omuddu ebbanga lyamala ng'omuddu ono ali mu kuyambako mudduwe muddu munne nga muyambako okutuukiriza ebimu ku huququllah ebyo Allah byakola ki byayagala nga muyambako okubeera nga atuukiriza nga muyambako mu mbeera yonna nabwekyo bigambo biyinza okuba ebingi olunaku olwakulembera tuyina ebigambo bye twayogera naye ebigambo ebyo bye twayogera bannange tukyagenda mu maaso n'ensonga zino ez'okuba nga tuyambako obusiraamu n'okuba nga tubuweereza tugambye nti twagamba oba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man yassara ala mu'sirin omuntu yenna asalawo n'ayambako yenna azitowereddwa oba asalawo n'ayambako omuntu kubeera nga agondera Allah agenda muyambako ku lunaku lwaki abakkiriza gaano oyina ebizibu byo byesitamanyi byogwe tomanyi byange nabwekyo Allah ng'ayagala akumalira ebizibu byo ku duniya ne ku akhira yambako abasiraamu ampuliriza wonna ayambako abasiraamu ku duniya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akumalira ebyetaago byo ku duniya ne ku akhira agenda kubeera nga akumalira yagamba nti waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ate omuntu yenna akwate ekkubo ng'ekkubo eryo lyakutte agenze kunoonya kumanya oba yeeterawo ekkubo lyonna ng'ekkubo eryo lyataddewo lyakunoonya kumanya yagamba nti sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah ekkubo alimufulira empeera oba alimufulira ensonga egenda okubeera ng'emutwala erijjana direct nabwekyo ampuliriza twahira Islamic Online Center kigambo kimu kwe bitwayogerako olunaku oluwedde nti yatuterawo akakisa angoyagala Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyirize kunaku lwaki lw'ekiyama ebizibu byo Allah bikutonoleko ku lunaku lw'ekiyama embeera nga Allah mu kaseera ng'abantu bonna bakaaba gwe Allah akukendeerezeeko bantu bakaaba badde no badde eri nga gwogenda kubeera mu kweyagala kola bino wammanga twahira Islamic Online Center etuteereddewo ensonga gye twayogerako ne tugamba nti twahira Islamic Center ensonda kamera ezigenda okuba nga ziyambako obusiraamu man yassara ala mu'sirin agezaako n'ayanguyiriza abasiraamu omuntu yenna agezaako n'ayamba omukkiriza yenna n'abeera nga akugamba aweereza obusiraamu mu mbeera gy'anaaba buweerezaamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba nga amuyambako kunaku lwaki lw'ekiyama twahira Islamic Center etaddewo ensonga gye twayogerako olunaku oluwedde era ng'ekyagenda mu maaso ey'okusonda kamera ampuliriza wa Luganda kamera z'obusiraamu oba obusiraamu ebiseera byonna busobola okujja nga bwetaavu kaseera konna tusobola okubeera nga tukubirizibwa okubeera nga tuwangayo eby'obusiraamu twahira Islamic Center ensonda kamera ezigenda okuba nga ziyambako obusiraamu teziyambako musiraamu omu wali nabbi yagamba man yassara ala yagamba nti omuntu yenna ayambako omukkiriza omu yekka bw'ati wabula wano ogenda kuba oyambye abakkiriza baki ate ogenda kuba nga toyambye bakkiriza ogenda kuba oyambye obusiraamu wabula togenda kuba nga oyambye busiraamu bwokka wabula ogenda kuba oweereza Allah subhanahu wa ta'ala
nabwekyo ensonga ya kamera twagamba nti Twahira Islamic Center ensonga kamera badduwa Allah tufeeyo okulaba nga tuteekayo kyonna mu butono bwakyo tetunaba tutaddeyo mbeera yakyo tafaali gyonna lyoba otaddeyo oba olitadde kwakhirayo kyonna kyoteekayo obusiraamu mutwalo oba 3,000 ne weewa 10 twagamba nti oba okitadde kwakhirayo tewali kyogenda kuteekayo ng'okitaddeyo na nniya nnungi okuggyako ku lunaku lw'ekiyama Allah subhanahu wa ta'ala empeera zagenda okuwa zigenda kuba nnyingi nabwekyo ampuliriza faayo nnyo weteekereteekera olunaku lwo n'okubanga obaako kyoteekayo ku Twahira Islamic Center ensonga ey'okubiri ampuliriza era tulaba Twahira Islamic Center mu mbeera y'emu erina puroguramu ey'okubanga esomesa abayizi oba eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala online okubanga ekwasa abantu ekitabo kya Allah Qur'ani ku online ku ssimu yo mu budde bwo kaseera ko konna konna ofunye budde bwa kiro oba bwa misana wonna bw'onaaba oli tugogedde ku kunoonya okumanya nabwekyo evuddeyo okubanga ekuyambako okubanga osoma ekitabo kya Allah ku ssimu yo mu kaseera k'oyina saawa zonna z'onaaba ofunye ate ng'ofuna omusomesa owuwo nabwekyo faayo okulaba nga kawefunira akakisaako kakisa Allah akakuleetedde ampuliriza kakozesa mpuliriza obeere nga weesomera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ku online beera ng'okozesa essimu yo mwebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuzeeyo ku nsonga ya kamera mu mbeera y'emu nga tuwogera ku nsonga ya kamera ennamba z'essimu zino tusigala tuzisoma akaseera konna ne ku sikuliini awo oba zolaba wennyini zezo ennamba zoyinza okuba ng'osindikako insha Allah sente oba 10 oba 12 ow'ettaano taganibwa n'ow'ekumi taganibwa n'asalawo n'agamba nti lillah ze kamera ziguze biidhnillah naye taganibwa kubanga nakyo kiba kisobokera ddala era empeera zidda gyali ennamba y'essimu ejja kuba 0704 0709495 eyo ejja kuba ya Airtel njiddamu mu bufunze 0709495 naam batugenze ku namba yaffe ey'okubiri eya MTN ejja kuba 0776 zenamba ezo zoyinza okubanga osindikako isente insha Allah zibagenda kuba nga zituuka bulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yenna anasalawo nabeera nga alina kyakutte n'ateekayo ey'obusiraamu Allah mumalire abeere nga amugaggawaza ku duniya buzibu bwonna mu duniya wabadde alina abumugirewo tusaba wakitiibwa Allah yenna anakwata konna kanaaba awaddeyo tusaba wakitiibwa Allah abeere nga akantu ako akalwaddeyo amufuulira ensonga okubanga kamufuukira ensonga y'okubanga agaggawala ku duniya waba abadde mwavu wabanga abadde alina ssente Allah tumusaba wakitiibwa Allah akukawaddeyo mu butono bwako oba mu bunene bwako tumusaba wakitiibwa Allah akamufuulira ensonga sente ze Allah zayina zonna zeyamuwa aziteeke mu baraka mu mbeera y'emu tumusaba wakitiibwa Allah konna kanaaba akutte n'ateekayo eri obusiraamu tumusaba wakitiibwa Allah abeere nga akamufuulira ensonga ey'okuyingira ejjana abeere nga akamufuulira ensonga egenda omuviirako okubanga amutaasa okuyingira omuliro waba badde omuliro tumusaba wakitiibwa Allah akantu ako kanaaba waddeyo oba konaaba waddeyo mu butono bwako mu bunene bwako akafuula ensonga egenda okubeera ng'ekuleetera baraka mu bulamu bwo riziki yo Allah webanga ebadde akyagitadde mu ggulu tumusaba wakitiibwa Allah agiggyeyo agisse ku nsi webanga ebadde ate eri wansi wa ttaka agifulumyeyo Allah agikusembereze webibadde wala wakitiibwa Allah tumusaba agikusembereze kumpi webibadde ogenda gifuna mu haramu wakitiibwa Allah tumusaba agikufuule agireete nga ya halaali tumusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala webanga riziki yo ebadde erimu obuzibu bwonna agikwanguyize innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu